Okusookera ddala nkwebaza okubeera nga okyali wano ku Luganda Radio Podcast. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi. Ate nga nkomyewo n'akatabo akapya Pawulo Kirimuttu. Akatabo kano katuwandiikibwa omwami omukenkufu Kalinda. Omuwandiisi ono mumujjukira nnyo mu katabo kaffe kali ke twasoma emabegako awo ak'abazibumbira. Kakati ye muwandiisi y'omu ate agenda okutubuulira ebikwatagana ku mulenzi ono Pawulo Kirimuttu. Pozi ng'enkola yaffe bulijjo mu kitundu ekisooka tusooka ne tugezaako okutegeera biki ebikwata ku katabo na biki omuwandiisi bye yayagala okuyisaawo oba okutuyigiriza oba okututegeeza mu katabo ako ke tubeera tusoma. So mu kitundu kyaffe kino ekisooka tugenda kutunuulira n'ogezaako okumanya Pawulo ono y'ani gwe tugenda okubeera nga tunyumirwa mu bitundu ebiwerako awo mu maaso ebigenda okujja. So Pawulo Kirimuttu ng'omuwandiisi bwa munyumyako, muvubuka embula kalevu, omuyigirize kungwa, omulungi omubalagavu, eyakava ku misomo gye egya waggulu e Bungereza, era amaze okufuna omulimu omulungi ennyo. Wabula omuvubuka ono yeetuga. Buli muntu okuva ku mwawule w'ekkanisa eyamubatiza mu buto okutuukira ddala ku muwala gwe yali ayagala okuwasa yeebuuza ensonga yeetuzizza omuvubuka ono. Tewali alabika kuba ng'agitegedde, wabula era abantu abatono abamusaasira so nga ate ensonga weeri ddala. Wabula era ng'erinnya lye bwe liri anti era nga bwe bagamba nti Kirimuttu era kimanyibwa nannyini kyo. Bw'atyo omuwandiisi bw'atu siinyaako ebigenda okubeera mu katabo kaffe kano aka Pawulo Kirimuttu nga tutunuulira omulenzi ono omuvubuka embula kalevu eyakava e Bulaaya, ennaku zino mubayita basama, akomyewo omulimu afunye, buli kimu kitambula bulungi, naye ate obudde mpakaaga yeeyimbyemu omuguwa obulamu kiweyejeewo. So byebyo nno omwami Kalinda byagenda okubeera nga atunyumizaako mu katabo ke kano eno. Ebitonotono okujjukira omuwandiisi ono twamwogerako wali mu katabo kaffe ak'abazibumbira nti mwami Kalinda ono muwandiisi wa Kirimuttu yazaalibwa mu Lule Ssemuto Bulemeezi. Yasomera Ssemuto Primary School, Bishop School Mukono ne Nyakasula Senior Secondary School gye yafunira Cambridge School Certificate. Mu 1956 yagenda mu Kyambogo National Teachers College gye yasomera ebyobusomesa. Yafuna diguli ye esooka mu Lungereza, Bachelor of Arts, Literature and English e Makerere. Ate yeeyongera okuguka mu by'okusomesa e Bungereza eyo mu Oxford University gye yafuna diguli ey'okubiri mu byenjigiriza giyite Masters in Education. Era gye yafunira mu Ibadan University. Oluvannyuma yeeyongera okusomerera ebbaluwa eya waggulu higher diploma mu kuteekateeka ebyenjigiriza mu London University Institute of Education e Bungereza. Nga mwami Kalinda yasomesaako e King's College Buddo, Ndeje Boys School, yaliko headmaster e Mengo Primary School, ate ne Bishop School e Mukono. Eyo no gye yava n'afuuka omukulu w'ebibuuzo ebya Primary Leaving Examinations, era nga yakolera ddala ebbanga ddene mu National Curriculum Development Center mu Ministry y'ebyenjigiriza nga omukugu, muyite specialist, mu kutegeka ebisomebwa mu Lungereza mu masomero gonna. Mwami Kalinda ye muwandiisi w'abazibumbira nga bwe twayogeddeko wali eri. Era alinayo akatabo akalala ke bayita Sseggwanga Luyungudde. Osanga tuli kasanga oba tuli kafunako nako ne tukasomako. Naye nga byebyo ebitonotono ebifa ku muwandiisi waffe ono mwami Kalinda. Mwebale nnyo. Ate nesunza okwalaba wali mu kitundu kyaffe kigenda okusooka mu katabo kaffe kano kye bayise
Sekamuli Kansanze. Eno ye Luganda Radio Podcast. Nga bulijjo Martin Muganzi ate mbeere bulungi mweraba.